eyakwalula esiridde. Njogera gamba nti eyakwalula esiridde, abasinga mukozesa nnyo ekigambo ekyo nti eyakwalula esiridde mu ngeri y'okwewerera. Oli ayinza okwewerera munne n'amugamba nti eyakwalula esiridde. Naye eyogerwako eyakwalula esiridde ebeera nti eyakwalula esiridde aba yeewerera. Eyakwalula esiridde baba bategeeza nkejje. Eyakwalula esiridde enki enkejje. Nazikuno nga waliwo empisa ey'okwalula. Ennaku zino abantu tebakyafaayo nnyo okwalula abaana. Okwalula abaana bwe mukolo gwakolebwanga okubayingiza mu kika n'okakasiza ddala nti nno abaana abo ba mu kika. Kati omuntu we yafanga bajjangayo enkejje gye bakozesa okumwalula ne bagisuula mu gwoto n'esirikka n'eggwaawo. Bwe wava n'ekisooka ekigamba nti eyeemazinga okubengeya, kubanga n'eyeemazinga gye baali boogerako gye baali bategeeza yali nkejje. Abaganda enkejje ze baayaluzanga abaana baazijjanga ssese ku bizinga naddala ku kitundu ekiyitibwa mazinga. Obalaba oli wagamba nti eyeemazinga okubengeya bategeeza kufa kisoko. Kakati eyakwalula esiridde linnya lya nkejje, baali bategeeza nkejje eyalula omwana. Naye tulina olugero lugamba nti eyakwalula esiridde akwata kirenge. Jjukira omuntu ng'omwewerera nti nja kukukuba, nja kukola ki, asobola okudduka olw'okuba nti n'omweweredde. Naye bw'otomweweredde oyinza okumukwata. Kale kirungi tuteeketeekenga bulungi ekintu nga tekinnaba kuyingirwamu oba nga tetunnakikola olw'okwagala okukikola obulungi, kubanga bw'ofuutula ebigambo n'opasula ebyama oyinza obutakituukiriza. Ewava olugero nti eyakwalula esiridde akwata kirenge. Naye okusinga omulamwa gwange gubadde guli ku eyakwalula esiridde, kuba basobola okubuuza nti omuntu bw'agamba nti eyakwalula esiridde ebeera nki, baba bategeeza enkejje, kubanga enkejje emanyikiddwa ye yalula abaana mu Buganda. Okuggyako bannaffe waliwo we bayita abakerekejje. Abakerekejje tukozesa enkejje n'obutiko, naye abakerekejje bo tebakozesa butiko kubanga babweddira. Abakerekejje be b'obutiko. Kankomekaawo mwebali.